Ya omulabi waffe atugoberera Kanoni Media Uganda, kansubire nti oli bulungi nga wetwakoma luli wetugenda okubeera nga tutandikira nga tusimba ekirime eky'emmwanyi. Nolwekyo tuli mu sizoni y'okubeera nga abalimi tulima ate tusobole okubeera nga tufuna nakubadde nti sizoni y'omwaka guno enkuba etonnya ate omusana ne gwaka. Nolwekyo tugenda kusimba emmwanyi. Emmwanyi ejjira mu kaveera bwe kati. Omulimi yakatandika okulima asobola okukateekayo konna naye kavaako tukaggyako tutya? Tukaggyako bwe tuti. Oddira n'okayuza bulungi. Olina okwegendereza ettaka lino obutakunkumuka. Bwe tukaggyako bulungi nga bw'olabye tukoze, tukaggyako then kaveera tomala gakasuula mu nsiko. Manya mu nnimiro n'okasuula busuuzi n'ogamba nti ne wali n'ojjayo n'osuula kati emmwanyi yaffe wansi eno webadde etudde tusobola okuggyako ettaka lino mpola mpola bwe tuti. Era n'olisuula mu kinnya mw'ogenda okubeera nga osimba kye twasimye ekya fuuti 2 ku 2. Kati bwe tumaliriza tugiteekayo bwe tuti. Bw'obeera musiraamu osobola okugamba nti bisimillah oba ku lw'erinnya lya Mukama Katonda omusaasizi w'ekisa ekingi n'otandika okubeera ng'olima kuba buli kimu ky'otandisa so sina linnya lya Allah gwali eyampuliriza ng'emmwanyi yaffe tugisimba olwo. Ettaka lino litwatemye ebbali kansooke nkulage ettaka lino ery'ebbali eryo lye mulaba olisenda ne tulizza munansonyiwa mukaawo ne tulisenda lino ne tulizza mu kinnya nga tetunnasimba. Bwe tulisenda ne tulizza mu kinnya then omwanyi gwaffe ne tutakulawo bwe tuti wansi we tugenda ogiteeka ne tubeera nga tugiwummuzaawo. Bwe tugiwummuzaawo then ne twongera okuziika ettaka lino lye tubeera tuggyeeyo. Kati bwe tuba tugisimba akaveera kaffe kaakomye wano, ettaka eryo teririna kubeera nga lisukkawo okubikka ate no waggulu ewali ebikoola bino. Tulina kukoma ewali akaveera we kaakomye ettaka eryo lijjidde mu mmwanyi we likoma. Kati kitegeeza lwaki tusima ekinnya kino nga kigazi bulungi nga bw'okiraba. Emmwanyi yaffe esobole okubeera ng'erina w'eriira, embuga mwegenda okubeera ng'eriira esobole okubeera ng'erya bulungi. Noolwekyo eyo y'ensimba y'emmwanyi. Fuuti ze twasimye tuyinza okuba nga twasimye fuuti 8 ku 8. Era 8 ku 8 obeera okyasobola okuteekamu ebitooke nabyo n'obiwa ku mabanga. Kati awo nobeera nga ensonga ogitambuza bulungi. Nolwekyo twamalirizza okutegeka ebinnya byaffe kati olwaleero tugenda kusimba emmwanyi zino. Mbadde njagala nkulage bwonna naye olw'ensonga nti obudde buyinza okubeera nga bujja tukwata te nga omanyi n'essimu zaffe oli mu ttaka eno ogikwatako kiyinza okutubeerera ekizibu kuba obudde buno ndi omu mu nnimiro. Kati engeri gye nkulazeeko ekikolo kino ekisooka kati then bwe tunaamaliriza nja kukulaga wonna we tusimbye olwaleero osobole okubeera ng'olabawo. Tusimbye ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi gwa 10. Jjukira ezaasooka twazisimba nga 10 mwezi gwali gwa 9. Simanyi oba naazibalagako we zituuse naye zo zibadde zitandise okubeera nga zipiikinga zitambula. Ampuliriza naawe atugoberera omulungi. Oyongera okubeera nga weekuumira Kanoni Media Uganda, kanyomero kaffe tulime ne munnagomba. Olwaleero ndi waffe ne Gomba. Naawe nja kutuukako eyo olwo ndi mu nnimiro yange naye nkya nja kutuukako mu nnimiro yo ate tusobole okubeera nga tulaba tuyigiriza
okuyigiriza abalimi baffe okulima kw'ossa n'okulunda. Tukomawo we tukomye bwe tujja okubeera nga tutandikira ate olabe ebisingawo ku kusimba emmwanyi yaffe.